Webukeredde olunaku lwa leero ng'emmotoka z'akakiiko k'ebyokulonda zaasimbye edda ku materekero gaabwe agasangibwa Ntinda mu Kampala okutikka obululu n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kulonda. Disitulikiti 12 ze ziridde empanga okufuna ebikozesebwa nga ku zino kuliko Luweero, Bundibugyo, Masaka City, Mitooma, Hoima City n'ebitundu ebirala. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama atubuulidde nti obululu buno bugenda kuterekebwa mu disitulikiti wabula ng'engeri gye bagenda okubukuumamu yakyama nnyo. How the materials are kokama cafe. Why do you want us to tell you how we are going to secure these things? All you have to know, they will be securely secured. They are going to be safe. Nobody is going to tamper with them. Whom we are going to deploy, ekyo kyaffe. Wano waasinzidde n'asaba bannabyabufuzi abaagala okumanya ebivudde mu kulonda kw'obwa pulezidenti ku mutendera gwa disitulikiti okwegattira obululu bwabwe wabula tebalina kulinda kakiiko ka byakulonda. Nolwekyo abagamba nti tulina okusooka okutegeezebwa nga chairman tanafuna results evudde mu kulonda kwa pulezidenti, ssebo nnyabo okutegeezebwa kubeera ku polling station. Amateeka gakirambika bulungi. The presiding officer alina okulangirira obululu buli candidate wafunye polling station eyo. Olumala n'alyoka nawa DR form oba copy ya form eyo buli candidate ayeesimbyewo nga form agikwasa ani ba agency. Abajjukiza okusoma etteeka ly'ebyokulonda kiryogera ku nsonga eno kyokka n'abagamba nti okubanguyizaako bagenda kussaawo entimbe ku disitulikiti basobole okugoberera byonna ebinaaba bigenda mu maaso mu kugatta obululu. We are going to put up a screen at every tally center where what is being tallied by the returning officer will be displayed on the screen. Then after that, transmission electronically to the National Tally Center for the presidential result. Byabakama agumiza bannayuganda nti bagenda kusomesebwa ku nkyukakyuka ezaakoleddwa mu kulonda kuno newankubadde nga obudde bulabika ng'obuweddeyo. In these few days, we are going to embark on a massive sensitization drive on radios, on TVs, on gatherings, and so on and so forth, and telling the people when they get to the polling station, what are they going to find? Emisango egyaloopebwa abeesimbyewo ab'enjawulo wabula nga teginnaba kusalwa, Byabakama ategeezezza nti etteeka libawa ebbeetu okusalawo ekiseera kyonna nga banaaba baggiddwamu ne bwe banaaba ku bukonge nga kwebali balina enkola esobola okuyitwamu okumanyisa abalonzi ku nsonga eno ng'okulonda tekunnatandika. So whoever is supposed to be on the ballot paper will be there. Whoever is not supposed to be on the ballot paper, even though that person may be there because the printing had taken place by the time the decision was made, measures will be put in place to inform or to notify the voters that that person who is on the ballot paper, because of other issues or legal issues, the person is no longer a candidate. Ab'akakiiko k'ebyokulonda balina essuubi nti we zinaatuukira ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno omwaka guno nga byonna ebyetaagibwa mu kulonda bituuse mu disitulikiti mu ggwanga lyonna. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.